Setting. Setting. Era byakomawo weena gy'ogenda oba ogendako mu mbuga z'amateka. Amanya kirina Richard y'omutuuze w'e Wampala. Omusirikale omu n'agamba musitukireemu, musituke mugende mugujoolewo mukole ki? Mugujjewo anti mwakumye mugwagala, mwanguwe mugende muguyoolewo. Ffenna kiboko n'erumaawo ne banguwa ne banguwa. Abasinga tetulina bye tugenda kukozesa ate tebagumiikiza nti noonya ky'onaakozesa bamanyi ojja kudduka. Kati we nali nyimiridde ngenda olaba wansi waliwo engeri y'akabaawo baawo. Nkwata akabaawo kati nkola bwe nti sirikale nga nkuba kibooko nga nyimirira mba nkyayimiridde. Eyali anninaanye n'anziggyako akabaawo ye n'akakozesa. Kati we ndi mu kigere kimu n'akagatto kamu. Omupoliisi n'ajja n'agamba twagambye kuyoola muliro ogwo twagala guweddewo. Ekyantuukako nali nva mu ttawuni mu Nakibizi. Ngenda okuwulira mpulira amasasi n'abantu nga badduka. Naye nga ŋŋamba ate kati nze nkyakola kimu ng'abantu bali kudda ewaka. Wazira mba nzija ne nsanga ekikosi ky'abavubuka abali wamu bangi. Ne neebuuza bano bali ku ki? Bagamba bajja katuwa. Birabika byaki? Ebino eby'obwo. Abo ne bambuka abavubuka ne bambuka n'ekikosi kyabwe bo nga bo. Nange ne nkwata ekkubo nkole ki? Nzire ewaka. Nga naakatuuka ewaka bwe nti nali ngenze wa maama mukonkona agulewo. Mba nkyakonkona bwe nti saasuubira abasajja kuva we baava bafubutuka wali paakingi. Abasirikale nga balina abatali mu yunifoomu za poliisi. Nze nyimiridde ku mulyango nkyakonkona. Poliisi omu n'agamba n'oyo mutuleetere. Nenjagala okudduka. In fact nakuba siteepu emu ne nnyimirira nga ndaba sirina gye nja kukola ki? Kudda. Saddamu kumuyita. Ne bankuba jjeeke ne bantwala naye ng'akagatto akamu kagudde. Ne bantuusa awali bali bwe baali. Ne basooka batuuza mu kkoona awo ng'ogenda wali nga ku kyaki ya St. Apollo. Ababooda be babeera. Olwamala nga bagamba mwenna musituke tugende. Kati ng'atambula empola bakuba kibatuuni bakusamba
kibooko efuuse kibooko tugenda paka stage y'aba board ey'oku main tugenda otuuka awo nga abapoliisi bangi bali awo nga n'abalala bakwasizza bonna babatuuzizza wansi naffe ne batugamba muyingire awo mutuule mutuule awo ne tuyingira wayita eddakiika ntono nnyo omusirikale omu n'agamba musitukireemu musituke mugende mugujoolewo mukole ki mugujjewo nti mwakumye mugwagala mwanguwe mugende muguyoolewo ffenna kibooko neerumaawo abanguwa ne banguwa oyo naye nakola ki n'atusuza ennaku bbiri ko yagamba sijja mubawa kudda waka nnaku zino ennaku nga bbiri kambeere naye tubeere nga ki tubala nti obujjanjabi bw'eddwaliro bumaze ennaku nga 5 ne tugenda ne tusulayo ennaku nga bbiri okutuusa mukazi wattu yasiriikirira ateekamu kino kikino bino kanula azeesikako ne tugamba nga bw'ayogera kinayogera kiri byonna biremeddeko ne tugamba tugenda kukola ki omusawo oyo kutuusa yasiriikira n'agamba eriyo eddagala erigatta obwongo nze ngenda kusuubula ddagala kuba yali wa famasi ngenda kusuubula ddagala byonna nja kubikola ki musanno olwo yaleeta eddagala n'afuna bwakkakkanya ekyo eky'obwongo obujjanjabi tetulina we tubujja era bintu byakukola ki byakupambana kusiriikira n'ogamba kakati eno obufunayo omutwalo n'ogamba nti kati ekyo kye tuba tukola ki tugulayo ne mugulayo ne mugulako yo ne mugamba katukozese kulima bwe tutyo bwe tuyimiridde n'omulwadde oyo kikwatagana n'obujjanjabi era bwakola ki kale bwe bityo bwe tuyimiridde nakati wakakati manya mu ddwaliro 5 twagakola ki naye nga transport tetwamubala na zino ze baasooka omujjanjabirako wano ezo tetwazikola ki tetwazibala kakati ne wa musawo ana gye twali ezo nazo ziri eyo tezinakola ki kati awo siyinza kugamba nti nina kugattagatta bwenti okuleka okuba nti buli kimu tukyalina okutya kw'amaanyi okutya kwe tulina nti olaba kifutuuka mu mbeera efaanagana bw'etyo amazima tetumanyi kiddako n'oyinza okwesanga nga bazeemu okunoonya abantu abalala so twongera okutegeeza bannaffe ab'ebyokwerinda nti bandibadde bagezaako okugoberera amateeka nga bwe gali ne batatambulira ku ntoli z'abantu ab'olubatu kubanga eno ensi ffenna kyandibadde kirungi ne tugigabana kyenkanyi twafuna obuzibu bungi mu kalulu ako era emitima gyaffe gijjudde ebiwundu ebitagambika mu kalulu ako bwe kyalubanga lwa mmindi twali tetulabangako kalulu kabeera mu mbeera efaanagana bw'etyo amagye agafaanana bwe gatyo ku kifo just ekya chairman Rosifiri olwaleero w'otunula pulezidenti w'eggwanga yasinga security ni mu kalulu kano aka Rosifiri otunulira embeera eyalimu nga yali mbeera nzibu nnyo embeera eno amazima gali nti twalwa nga twekubira enduulu kwa twasituka ne registra ne tugenda ewa returning officer nga tulaga obutali bumativu bwaffe eri akalulu ke twali tugendamu kubanga supervisor ali akulira akalulu kano mukulu Sadi Kayemba twali tetunatuuka mu kulonda ni mazima ddala ng'alagidde ddala oludda kubanga yimirira mu bbaala kwembase n'agamba nti akalulu kano oba tutya tugenda kuba nga tukawangula ku saidi ya NRM. Kye tuzzaako tukwongera okutuula ne ttiimu yaffe eno twongere okulaba ki kye tugenda okuzzaako era tukwagala kutemera ddala mpenda kye tuzzaako nga kye kisinga obulungi eri bannanjeru ne mu kusooka kwa byonna nga registra wagambye mu kaseera kano twongera okugumya bannanjeru era twongera obbaguma mubeere bakakkamu mu nnaku ntono nnyo tugenda kuba tubabuulira ki kye tuzzaako. Okuva we twava mu kalulu k'aba MP entiisa ebadde mu buyukwe oba ebadde mu njeru muzze mugiraba naye okuva we twakavaamu omuntu akulembedde ebintu n'erinnya lye lisawundinga era baali bakakwata Sekafad akulembedde ebintu ebyo bye bamuyita Kabuye yali emabega waabyo ne kuddibwako abo ab'amaanyi Basikya Loosi baani bonna naye tusaba batuleke ffe tuli baana ba ku kyalo n'owulira nti baawambye gundi bamutaddeko omusango bwe guti musajja wattu nga tamanyi na kye bamukwatidde naye mugenda otuuka ku poliisi banoonyeza bagamba era ddala gundi yakirimu
byatuuse dda ne mu state abantu bakyatuwamba era naffe tutambulira ku bunkenke so abantu abo bakulembedde mu kiwamba abantu beebo mulimu Kabuye Badiru yakulembedde gwe mutwe omukulu era ne mu kalulu kano yabaddemu nnyo nga kyayagala kulwanisa Nanyumba Faizo nti mu Njeru municipality okuva akalulu kano ekatandika tufiiriddwako abantu baffe bayitirivu nnyo abamanyikiddwa bayinza okuba nga batono naye sofa betumanyiiko basukka mu bana. Tulina muganda waffe Timothy Lukenge oyo omumanyi bulungi nnyo aviira mu family yaffe y'Abalukanga abamukuba amasasi awo nga ku Yesu amala. N'omwana omulala Ali omwana wa Jatiza Muzamu babakuba katiyagaasi ne kamusanga ng'alinamu athima naye n'atugendako. Tulina omukyalo omulala bamuyita Takiya. Bali bamuyita Takiya musuubuzi, yali musuubuzi mukukuutivu ng'atunda kateni mu jjinja naye nga asula mbiko wano naye yatufaako. N'abalala bangi nnyo abali ku bisago tobala. So n'olwekyo tuli mu mbeera ya kunyolwa, tuli mu mbeera ya kasirise olw'abantu baffe abatugenzeeko mu campaign zino. Polling stations ezisukka mu 7 tetwasobola kufuna data forms ezo olw'ensonga okugeza nga mu Kyabagu omukulu yaliwo nga atwala ebyokulondesa yadduka ne machine n'abeera nga ne data forms zaffe tazituwadde. Twagezaako okugenda okwakisesinga Njeru municipality okuteeka mu results zaffe netulemesebwa ab'ebyokwerinda ate nga twalina ebbaluwa ezitukkiriza okuba nga tukola omulimu ogwo. Akawungezi k'olunaku olwo nze kamwa koogera twafuna obuzibu emmotoka ya poliisi ng'eriko ab'amagye yajja specifically ku kyalo kyaffe eky'Ensenge nga bannoonya nze naye ng'omusango gwe bannanga gwa kubanga mpagira Nanyumba Faizo ne muto wange era ye muto wange saa zino ali mu kudduka naye nga tetuli bamenyi b'amateeka, tetuli bakozi ba ffujjo, twakola mulimu gwaffe gwa kuwagira candidate waffe ate nga tetwagukola mu bumenyi bw'amateeka.